Obusoga Bulaire Kyabazinga of Busoga ne Inebantu kaakati nno bagudde mu bintu bano bakubyewo ezzadde eri Abalongo ssanyu jjereeri gy'osinzidde njagala kubuuzaako weebale nnyo ebalidala okuva wano ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi ez'omuggundu subscribinga sharinga commenting ogende ku mitimbagano gyonna tulabike nga tukuweereza amawulire agaliwo we tujjidde ku mpewo kaakati Gega Kyabazinga of Busoga gwamanyi obulungi William Wilberforce Gabula Nadiope basebo ne banyabu wagudde mu bintu wetujidde ku mpewo kati nga tukikakasizza nga bano bakubyewo Abalongo wakati mu ssanyu epitirivu. Inhebantu eyawasa Inhebantu Jovia Mutesi ng'ennaku z'omwezi 18 Novemba 2023 basebo ne banyabu ate omugole waffe Inebantu maama azadde Abalongo twagala okuyozaayoza obwa Kyabazinga bwa Busoga okutuuka ku kkula lino erituukiddwako wakati nga kitutte akabanga okuviira ddala mu mwaka gwa 2013 okutuuka we tutuuse kaakano ng'abantu babadde beewuunaganya bakuba obw'amawono ne wali nti maama waife aye nga taleeta baana baana ba mama baana ba taata lino ssanyu jjereere kuno kusagambiza kuno kusanyuka kuno kucyancabuza kuno kudigida kukeesa budde guno mukisa gwennyini kuno kwebaza omukama kwennyini n'olwekyo obwa Kyabazinga bwa Busoga embuutu zitandikidde ddala okubanga zivuga ggwe omulungi ampuliriza naawe andaba olw'ekkula lino lye butuuseeko essanyu limpitiriddeko basebo ne bannyabo sigala ng'otugoberera yenze Semaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV ebisigale tugenda kubanga tubikuleetera.